parliament bali ku kirommo bajja kubayitayo omulundi oguddako bakole gundi endala bajja bagamba nti obuma butwaleeta tebulaba bulungi aye twagala kubeera ddala mu sisitimu eno tusabayo endala. Ekyo bannayuganda bakigumire nti akalulu kano kagenda kuba kostire, kagenda kuleka eggwanga nga lyavu nga lyetaaga kwewola. Gwe omulonzi osobola okuddayo eka bw'oba okomyewo tosukka mita 2 okuva ku ttebe eri. Gwe obufunda bw'ekifo si kikyo, gwe oyagala kulyawo mulambo ki. Nalabye General Gundi kagati mugenda tewali tooya niye agenda bagenze kweyamba naddayo eka nga afunye ekizibu. So engeri gibadde babbira eri akalulu kati baagala katandikira wano ku station kuba lyo badde osigaza dyala fomu ng'etaalinga 2 wegenda ku district eyo tobeerayo. Abatono abagenda ku district bwe kafulayinga ne kagenda ewa byabakama kayita mu bbanga tolinayo agent. Chairman ebintu byayogera si bibi kati ng'omuntu amagye ge gasooka okugamba nti tujja okulaba okukuuma akalulu kano ne kati bakugamba nti naawe ddayo eka abatuukiriza kyabali kyebakola ki naye nga etteeka alimanyi mulamuzi muki mukulu. Baleeta abantu ne baba stage managinga bali awo ne babayigiriza n'engeri gye banaayimba n'engeri gye banalaga okusanyuka naye nga bakikola ku mukadde ate nga bakikola abaana be. Nde noobeerawo n'obulimba obulala obulimba babagamba nti tuwakanya ate nga tebawakanya nti tubeera in opposition when actually it's not opposition when it is welfare. Olangama kati netaaga yetaamu emu male project ya hoteli yange at a personal level jagala Museveni ngachi ng'omuntu he has never offended me tali chanikoza yampa kuno mulimbo I did it with you as him as a great president gantwala ng'omwana so I have no issue. Ne phrase in Uganda si yawe. The choice of the flag is not theirs. The choice of the slogan protest vote si yawe. Biani. Na mkulu mzana ambalaba. Adinga kulabula nti a flag is now with a security threat. Because there is another flag. There is another flag coming. This is an introduction to another flag. Tuli program Gasimba gane neba na maulire. Charles buza kubatuliriza. Abatuliriza abagalwa. Naye atokusinga nnyo abemirembe bulungi. Katonda w'amaanyi, Katonda w'ekisa. Nkubiki tulinawo silent killer. There is a killer. Waliwo obutemu ogenda mu maaso wange naye mukasirise mene mu kibuga Kampala bwe butemu bwa bodaboda zitomera abantu mpola kutomera yabaweese nakuyisa mu lumbe lwennyine. Waliwo eggulu nabadde ku bypass olinga waboda ngagenda kuyisa ayise moroka naye wayise moroka kati ngate omukyala gwaweese nga yansabanze ngendeze because omukyala yakirabye yes ntono waboda akoze ensobi ayingidde leeni ate nga mbuva mabega yansabye naye nabadde nabalengeredda nenkendeeza bwe nayise ate omukyala ate yasiimye omukyala yasiimye but chances zibadde high ntabalasobola n'okugibuukako. Yes, Charles ensonga gyo raising nkulu naye ababoda olwokuba ntuli mu byabufuzi olina mukama wabagaa temuboogerako mu luga abantu banje you my people okuba balina obululu befuga nga bwebefuze batomera abantu batta abantu batiramu n'abakadde wala omukadde gwe baziise sasobodde kuziika but I know the family manyi muwala we manyi kazukulu ke abadde akyali mukadde muto tebali aboogerako but wajja kubaayo lumu eddoboozi liboogereko. Yes, balikaaba okukaaba kwabwe nsiteri kuwulira linanyi nsiteri kuwulira naye nze ndowooza tunenye gavumenti eremereddwa waliwo gye bayita safe border
njagala obuuzewo abantu wano kusinga no generation ento oba tegiyinamu confidence tekitegeeza nti tosobola kubeera n'empisa singa abalala abavuga ku nguulo nabo beeyisa nga bano ab'emmuluka n'abeebirwe nabo nga beeyisa nga bano singa bakyali ku makubo. Of course singa tebaliiko. Very good. So mpisa mbi, it's like ab'emyoyo emibi eyo yonna mu nsi ab'ensi kubye industry gye bayingiddemu. That is why you need regulation. Please nkugambye wano waliyo takola bwe nga moderator waliyo ga nti kino ne weregulatinga. Yes, kuvuga ku nguudo n'ovuga n'empisa because oyina mira nja kuba mpiseewo. Actually it's more or less like their theme. Awo nja kuba mpiseewo ne okimanyi nti bangi tebalina na mira kyengamba. You don't need a regulator. Kubimu you can regulate. It is your life. It's abokato bwalamu bwabota babufaako abangi. But batwaliramu bene basaalumanya batwaliramu abali innocent. How do we call it? Abali innocent. Kandi bebo basaalumanya. Saalumanya is not innocent. Abatayina musango. Okay, because you know Luganda is descriptive. Yes. It's not very rich. It is rich, that is naturally rich. Okay, Nganda, you describe things. So please zesiba kubera mulanga. Ngenda batira esala ngenda basabira. This is my policy nga ninya boda. Ngenda basabira misa na nyini nsaba kwate n'omukono gw'ekyuma balabe ekituufu so anta abakwase ekisa uliriza my policy bemba ninya boda bw'oba gwe tofa ku bulamu bwo nga tosobola kwambala element tosobola kuba na reflector toyina side mirrors ku boda yo bwemba sifunye safe border bwemba sikulinnya. Because if you don't mind about your health, watching bando uzantinze onopa safe. Obate bakugema. I'm not talking about passenger gwawese. I'm talking about koya atambula. Yes. Nga wotambulira but is designated a walking route. A walking what? Many bazimba na passenger na yo ino mufako. Charles ni nakuwa information. Sagara. Because now kraba you know nese. Watambide kuno zana bypass. Yes, kwempiti. Walwe byuma. Eno mabege eno munda wabweru ebyuma ebyo abantu bayina okutambulira n'ebigere abebigere then waliwo kaleni munda ako ka boda right bwoba ovuga noba nga kayingira muloka omupiira ekigambo mu Luganda tekirimu ekyobola okozeseza because that is what I hear now but eno nayo ate osanga yaba boda nga boda ekuva mabega naye nga ate ekuva mabega ku speed ya amaanyi nnyo. You get it's not about helmet, it's not about mirror. It's about responsibility, it's about okuba n'obuntu. Naye olwokuba nti kati wale babogerako tebogerwako and because mwagala nnyo okwagala sibyetaaga ebyo but kyobola ngenda batereka naye oyagala nawe bakugateko. Bundaba because ndabo batutale defense nawe nkugateko I'm on improving your debate. Nakabana kengendo okubateerako katona bakwase omukono gw'ekyuma balabe ekituufu mu bulumi obw'amaanyi nnyo. In other words, oyagala bafe then abalala balabe ekituufu. Okay, Siraj buza kubatuliriza sembezo abatuuliriza yonna gye muli mbalamusizaako mu mbeera yonna gye mulimu. Kirabika omuwuliriza wa radio siima ne programu eno Professor Guweddeko Makerere University agambye mbuuliza Mivule tiyawulidde ku kigambo kololo wano nga bakyogerako ku radio Simba ku makya olwaleero luno ekigambo kololo naye agakumanya kololo kya Luganda kya lulimi era kyava ku ki. It's not kigambo kya Luganda. It's just means more or less like isolation. It's a Luo word yabakulira goyita leader waabwe bamusibiraawo kololo but like an isolation center. Yes,
kati nga okumulaba muva olaba izi side zacho oli quarters mujye kigambo kirek something like that where that you have to first even line up bakubanga line awo okujja okola okujja okumulaba so it's not Uganda wide. No, it's not. Wadde ku boda accident zijja oba boda basi boda jo maaso ga police station y'ekibuye sajja yabadde avuga mpola motoka okugulu ne kusanyalala n'alemu okusiba n'akoona boda gwe weese n'ayita ku gwavuze n'agenda eri n'afiira mu mwala aweeyo saidi ze Saabagabo boda omuvuzi w'emmotoka bamusanze atudde kuli naye nga agamba sorry kugulu kuganye kolaki that's a natural accident waliwo boda abareckless nali nsala okolosaawo emu ebitala nga bitusibye kati owa boda n'alowooza emmotoka eno eyimiridde tennaba kusimbula n'alowooza ajja kusala agisookeyo kumbe mabega evayo dabo kabini ku misinde emingi gy'atalaba twawulira ndu kajja n'agezaako okusiba n'atukuba waboda n'agwa nange nengwa naye zinayimuka nga nina ebisago waboda n'alowooza nti nze nfudde pikipiki yali ekyatokota n'avuga aba asala ebitaala biri kubimalako agenda bwayisi n'agwa patro n'emutwala ne bamutikkako yalinako n'emitwalo gyana ne bagibba nemugamba abaayo omusajja ali mubuzi batemu mubako sente nti omwana wa nnyoko enkeera nemujja wali ku Shoprite ne baŋŋamba yafudde so ninga twali babiri ku boda eyo recklessness naye eyitiridde nnyo muba boda No, it's not recklessness mpisambi we can sometimes be reckless no uvuga wala speed limit is 70 nokola 12 tosobola kuvuga piki ku luguudo notamanya nti bayisiza mukono gwe guti you get waliwo otuuka nga onofula n'akamunguluze zino ziyitawo the best you do kamimirire naye bamanye ebyokukola ku nguudo but you see it's life. Yeah, it is life. Tebabasomesa. It's life. Charles, you are lucky you went to school. Wagenda musomero kwiga okutambula. Very good. So it's life. Walo byoyiga it's life. Buno bulamu bwo it's your livelihood. Bwogubanga mulimo kwacho mulimo gutogwa kitiibwa. So ababodaboda muwulidde mulekerawo reckless behaviors ku nguudo ate n'enguudo muziseemu ekitiibwa abantu abatambula mubaleke batambulire gye batambulira nowono bw'otunula wano ebweru wa studios ojja balaba nga batambulira bavugira wano ku walkway ate nga bavuga na one way emmotoka alina kuserengeta ate yayambuka then nakuutingira oveeyo ku walkway yayitewo nga gwe mukyama. So it's very reckless. Tuweku bibadde mawulire Siraj. Bibadde mawulire bingi naye ebikulu bibadde President Yoweri Museveni weekend. Mu kiti kye ng'akulira amagye mu ggwanga yawandiikidde CDF ate nga mutabani we. Kireke. Oyingidde ebiro official oyagala kwogera ku kiwandiiko ekiri official ekyakati kireke please mwoyo mubi. Isn't it a fact? Don't major in minors. Remember, it is an observation. Yawandiikidde gamba yawandiikidde Muhoozi mutabani we. Kale gamba yawandiikidde omuduumizi w'eggye. Bw'ogamba CDF Muhoozi kerega yekimala toteekako kiri because you are discussing official issues. But wayagala kuteekamu mutabani we gamba yawandiikidde Muhoozi mutabani we, it's okay. Yawandiikidde CDF kati kiri kireke. Nebyo byombi bituufu. Ate ono yamanyi okugamba nti yamwako obuyinza obumu n'abutemako w'ekitiibwa kye kakati nze malayo ebitiibwa byonna omuwuliriza ategeere. And that is the danger of involving abaana mu. It's not a danger. Kale yawandiikidde CDF ng'amugamba General Court Martial eyavaawo Supreme Court yajjawo January 31 ne bagikola ennongereza ne bagizaawo
nga bagamba nti n'omuntu wa bulijjo under special circumstances ajja kugendayo yagizizaawo omulundi guno ng'agikwasizza abadde Kano Richard tukacyungula naye of course ezeewo kola mirimu kutryinga b'amagye si basivili tukacyungulwa nga kulona amwongedde n'ekitiibwa okuva ku Kano kutuuka ku brigadier byombi yabifunye lumu alinze kulayirira na tiimu yonna esinga mpya tiimu yonna eyiseeko esomyeko amateeka omu ku bamemba abadde wano mu electoral commission nga yakulira the gold department n'agamba etandikirewo emirimu gyayo kati abasibe adze mu bigere byami aze mu bigere bya Freeman brigadier general ne Freeman yabadde ki anti ta qualifying baga Supreme Court wali recommendation eyo lead judgment yali ekuyirwa Windolo bagamba nti at least either ebeere under judicial service ya civilian oba bafuna abantu abatendeke mu mateeka abateekewo kati president yakyuzinze kiri naye ng'agamba nti yabayisizzaako mu judicial service commission ne babeera recommended kati bayinze kulayira abantu abadde mu bbanga eyo nga tebalaba we balaga naye nga basibe balabika bagenda kufuna eryabo ligamba they consult bebuuza ku judicial service commission but mu teeka erikola omulamuzi judicial service commission yekwerondera yo nerecommendinga now here it's the reverse. I don't know whether it's the reverse because me I find this to be extremely very fake. You consult the judicial service commission yanda bade kuwamanya so there is no independence. You president wanda bado ufune erinya nganokuluma tolimanyi ngaliba mu judicial service commission no ligana oba no kola ki na judicial service commission ina obuyinza kuba amaje. How would they recommend names ku bantu bebata ko banonya competence anti oteka impopulars ubanonya competence personal court martial ayino kubango yina bino kibanga kulona ne bakulisa bogwende amwene mutekayo mu judicial service commission kati yene yabanga yesala wa amanya gewa president gagano bagakirize cyo kiri eryoli batenga amanya gavude mu judicial service commission yota yina mukono but Charles, how about judicial service commission okubanga yetekawo court nelonda abalamuzi to deal with those issues. Okay. Court is established by the constitution. Yes. Naye mu proviso mu constitution egama obuyinza bwa judiciary buva mu bantu. Okay. Kati bobanga buva mu bantu the technical arm yebyamateeka nga bogamba sagion zibogamba ki ye ereta abali technical nega awe koma kakati abantu abachikira abantu is parliament. Okay. Ni president because bona balondedwa abantu wala bali mu campaign so president amanyago wagafuna gatwala mu parliament. You get? Yes. So the judicial service commission recommends to the president selects the names. Then it takes them to parliament. Ideally we chandibadde ngabe kiri mu suganti cha selecting amanya abiri president n'alonda kolimu. Fine. Bwanga tabachikoze bulungi, that's their own issue, but looking at the procedure, the correct procedure. Osobolo government eno kote evudde mu bantu. Nga parliament ino obuyinza kukiriza oba kugaana okufuuka omulamuzi. But you see here, chiva wa president ne kigenda mu service commission ne kide wa president n'alangirira awo batofuse mulamuzi. Oba okolera muntu. Batofuse mulamuzi. Anti ne bwantu oba okolera muntu. Simanyi. Egulire eryokubiri nga litukwatako nga Uganda. Which eno president wa US Trump yasobozesezza at least na signingisa endagaano y'okukomya olutalo wakati wa DRC ne Rwanda naye nga mubabadde balina okubaawo be balirwana
ne President Uhuru yasooka mu nteeseganya zino ewaffe twakiikiriddwa Vice President General Retired Major Arupo era we yatuuse wali Trump n'agamba you are the most dressed personality abali mu maaso gange n'asisinkana lwaki yamuwaanye nti ayambadde bulungi. That was his observation. Okay. Naye wano for the first time Arupo yagendedde mu official plane ya President Museveni Gulfstream G5030 yamututte ku mukolo ogwo ogutulooza nti gwa byafaayo naye nga Trump yasoose kusinkana Kagame yekka n'asinkana ne Tshisekedi yekka ne balyoka batuula bonna tebasayininga endagaano ng'owamawulire kino tekyandikwa. You shouldn't have missed this. Tuwandikibuusiza maaso. Very good. I say Uganda. Uganda, because Vice President of Uganda abadde akiikira President Museveni. Uganda eno, yes. Ekirungi ekikuliko kyoyambadde ate n'okuba omulungi kyendabye mu Uganda. Then n'ayita owa Kenya n'agamba owa Kenya mukulu Ruto waali abo be bakyasingayo ensi mu misinde. Did you notice that? Yes. Nagamba ndi tugenda kubeerawo n'emisinde mpaka z'emisinde wano mu USA tukuyisa ojje n'ababo. Naye ffe tubadde tusinga mu misinde. Rightly, yes. Naye gwe n'abatwalira mu bya beauty. Yarabye nti mu misinde ne Kenya tuli bamu. Because naffe tulina zigolode itabiraba tabera teyabirabye n'okuta teyatugirega naye yatunulidde ono kyayamba namuje muli kati munda yatuyisizaamu amaaso ne wabeerawo Trump omulala mu radio Simba Siraji n'okugenda yagendedde mu nyonyi ya Gulfstream no bulijjo tagigenderamu. This was the first time. Kati awo olw'okuba Congo yesinza ebyobugagga mu kitundu kino kyonna ebiri mu $14 trillion ng'ogye byawa gold diamond bikitimba. Endagaano ya America ekwatagana nnyo n'ebyokugabana ku byobugagga obwo fe okugabana kwaffe kuli kukulaba nga tulwanyisa ADF eve mu Congo byetunaaba tujja kubijja birigale wano tetwafunye chance gabana ku bintu ebyadde ffe tubadde ab'omuliraano egwire ddala akakiiko k'ebyokulonda kagenda kakendeeza ku misango gyali egikyali emingi bano abawaabira abeesimbawo Makindye West omwali Jowero omwali ono Makindye division. No. It's not Makindye. That is Nakawa West. Nakawa Division West, something. Yeah, omuli Barora Jowero n'aba yagambye nti tewali njawulo byonna byesimba mu bituufu n'olwekyo baddembe. Mpozi Siraji gwe ng'owamawulire anoonyereza Electoral Commission ya gazettinga ki? What did they gazette? Makindye bw'ogenda ku Google yako website yaabwe ba gazettinga Makindye no Nakawa East Nakawa West Nakawa West Division. No, it's Nakawa Division West. Is that what is gazetted? Then ekitegeeza Ivan ne bwagenda mu court talina case. Alina? No, anti agamba ku constituency gye wasaba Nakawa West teriiwo. Yes. Ekiriwo is Nakawa Division West. Then alina case. Akyasobola okuyiwa okulwa nabe kugenda mu maaso tomanya court eyinza okujja. Radio ya wa ICC ekola eyabakoze pre-trial ya Konini bamusanga nga alina okuba charged n'emisango 39 yagambye tegisobola kutandika kutuusanga bamukutte ate nti ICC terina magye kati esaba ensi ezisobola okutulesinga Koni naddala ateeberezebwa okuba mu Central African Republic bamumutwalire atandike n'emisango. He must be too old okuwera ennemba najjo. Ekirala minisita wa
General Katumba Wamala wa transport yagambye it is compulsory kati okutesting emmotoka zonna annually n'ebifo n'agamba ebiriwo bagenda kwongerako ebitaliiwo balabe nga obwenje bukendeera ku nguudo. Okay, but I'm glad sende bazikendeezezza ku 5,000 emmotoka luli baali bali 2,000 zaali nyingi ko. First, what do you think? Katugolooza mukulowoozako nti mukulu Katumba ne gurupu ye banoonya kuba n'emmoloka ennungi ku nguudo oba banoonya sente? Of course sente. Uganda tulabye banoonya sente. First NTV presidential debate yabaddewo wiki eno yabadde comprised n'aba presidential candidates 5 minus President Museveni ne Lusuniya. Lusuniya ya Simbo wajibu Gamba Mubarak Munyagwa. Mubarak Munyagwa basi yabadde ne debate n'aba NBS at the same time. Waliwo presidents abatabaddewo, presidential candidates abatabaddewo, mukulu Museveni ne Mubarak Munyagwa. Era we yamisinze debate wonna kuba teyayiseeyo yadde online. Ne Museveni ate Museveni yabadde n'eriwa yayisaba NBS. Munyagwa yekka atabaddewo. Waliwo n'abalala abatabaddewo ku 8. Munyagwa n'omulala omu naye nze manyi nnyo Munyagwa kuba ndudde naye mu politics nabadde muno ntusenga ntaliiwo. Kakati ekirala ekibadde mu mawulire kyekya presidential candidate Robert Kyagulanyi kuno yalangidde nti obulamu bwe buli mu matigga era n'asalawo abawibi b'amagezi n'asalawo atandika okwambala vesti eya bulletproof. Police yegamba nti ekyaginoonya sosi yaayo. It's okay. But interesting, ayambala bulletproof ate mmoloka eya bulletproof n'agiterekeeka yagifuna yagina. The debate is not yagijjawa naye ne mmoloka ya bulletproof eyo n'agiterekeeka. Kati ninzijukira abakadde be waffe yenga waba agenda mu mbaga ng'engatto ne sokisi abiteeka mu bba n'atambula kagere n'abyambalira eri nga tayagala birinnyo mu biso. Kati bw'atuuka eri ebigere n'afuna amazzi n'abinaaba. Waafunye amazzi oba olume dyu ne yeesiimuula n'ayuka ayambala sokisi ze n'engatto n'agenda mu mbaga. Abazeeyi bo nga bazibu. Kati noono naye mmoloka ya bulletproof erika. Yasemba kuba nani motoka eyo anti yes naye ngamba yasooka kuba ne baani as in bani abagikolako due diligence okugiclearinga. No, it's there, it's official. URA ajongera n'emisolo na mukulu Museveni n'agisasula emisolo. Yes, but kyengamba ayambadde bulletproof atulaga ayambadde bulletproof naye mmoloka ya bulletproof n'agitereka. It speaks volumes. Ayinza okuba tagitrusting okuva byava ku URA. Akakiiko k'ebyokulonda kadde kakola data yayo estimate kagamba nti mu presidential gundi abalwanira obwa MP mu Uganda opposition ebifo 7 tewali gye kiyataddemu. So by not deficit ya 77 seats even before the election. Agenda kulwana yokka okwongerera ku bano 8 abayise wano opposed. Aba opposition bawa reasons lwaki tebalina ba candidates mu bifo ebyo. Of course reason teriiwo obuliddwa candidate oba obuliddwa sente eziteekamu eza nomination. Kimu ku bibiri bakandidate basobola okubaayo bangi naye nga tebalina sente zibakolaki zibateekayo. Ekisemberayo ddala ndowooza president wa NUP olukiiko lwasembyeyo kuba olunene nnyo lukubye Masaka nga lwagala kuddirira olwaluwa nga ku luno teyagenze kulwanyisa President Museveni kumuwangula naye tageti ye yabadde ya Mpuuga nga teyamwogeddeko. Of course bali abategese badde kibaagala era na Dr. Abedi yagambye nti olwokuba tebanjogeddeko ati muli baddembe okumulonda naye najja n'amaliriza wano ekira ewa Ibrahim Semuju nawo nakubawo rally nga bifo ebiri contested ennyo mu kalulu kano kalimu nga ye.
Okay, webale nnyo abatuliza ngena kombulango batukomawo tugenda kwengera mu stream program Gasimbagane ne na mawulire mu studios nina Charles from Shana ne Siraje Lubwama zanyo mbulango bafobo nga butuliza ku dakiika zino 29 ezibulayo kuwelesa wa 5 ezinchayo tuli mu program Gasimbagane ne bana mawulire Siraje ogamo ina item emujwela bidde mawulire message nga yakatekayo application ya bail yokuna etemanyo bena ulirwa bamwongeddeko omuwawaabirwa omu wiiki eno bamuyita Makaha Samuel, businessman, politician, nga kigambibwa nti wakati wa 2023 na 2024 nga amanyidde eddala nti Besigye no Bedi noli captain bategeka okukola okujjako gavumenti tiyatwala mu kisoogo okubuulirako bakikwatibwako minisita, chief magistrate n'abagaatibwako ye yabitegeererawa kyalisi tiwegamba eyo bagiyita miss prison of prison bw'omanya nti gundi agenda okukola ekintu notaloopa ogattibwako ku so kati bagenda kuwera bana naye bagamba and others at large oba mulimu Lwomushana oba mulimu Kaso Ibrahim Kasozi nga baba ayogerwako abantu kyagisiite ekyagenda Ibrahim Semuju. Okay, eyo njagala tuveeyo webale nnyo mpozi n'endala gy'owerabidde ffe bannabyamizannyo ekiro kyajjo wabaddeyo okuba akalulu okusengeka ttiimu ezinasamba mu World Cup. Drojukira egenda kuteekebwa amawanga 3 USA, Canada ne Mexico. Nalabye president wa USA ne prime minister wa Mexico nga baliwa something laba babadde kumbiranyi ona agoba abagwira abava mu Mexico gena mu USA okulaba nti ompira gobagata. I think that was a good gesture. Okay. Akachiko k'ebyokulonda olunaku lero njaga tutunuulira akachiko k'ebyokulonda current campaign nga bwe zitambula eza president. Tulaba nti zifuuse chaotic, zifuuse blood, abantu battibwa eyiga nga batta omuntu. Tuva tubuulira wano nti candidate wa NUP ayambala bulletproofs. So electoral commission nayo erina ebintu byeyagambye olunaku wiiki eno gye tukuba amabega yategeezezza nti tegenda kukkiriza abantu kola processions. Tulaba bagaana eza Kyagulanyi n'eza President Museveni abantu babatambuza bulungi. Nalabye n'ekifaananyi nakulowooza nti wandikyogeddeko twalabye ka video ng'abantu balinnya basi lole ya police lole ya police eyo ng'etwala abantu ba NRM ku okusimayo oba ekyo tekirina conflict of interest zinera ya police. And then twagala tutunulire tulabe campaign trend je zitutte zituleka wa akachiko kebyo. What is the issue? Role ya police okuwa abantu lifti abambadde yero. Role ya police okuwa civilians lifti o role ya police okuwa civilians abambadde ekyambalo bisatanakala. Well, nyesunze okufuna olunaku lwenaalaba role ya police. It should be an issue. FDC. It should be an issue singa nti waliwo police roleza police okwetika abawagizi ba Museveni kubajja mu byalo kubatwala ku rally. You see Charles, bw'oba ina police ngekuba abawagizi ba Kyagulanyi emiggo ate ng'olina police ngewa abawagizi ba President Museveni lift bwetula abantu waliwo conflict of interest. I think the issue is a police truck allowed to carry civilians? No, civilians it is okay. I don't know. Civilians nga tebalina party connotations. Basobola n'okuwa ku lift. Anti kati why don't you say role ya police olisanga abantu abatali civilians on the road to ba lift. But civilians singa tebadde campaign period it is okay. No, even in campaign period depending where you are. The last data ya Semogere yali Katosi. Navane Sebana ne bandeka ku saawa ya Queen
nga sirabawo motoka yonna ya taxi siraba boda ndaba mamba tanka biki naye nga sawa ziri 7 ogwekiro nga simanyi bwe nvaawo kutuuka Gaba naye bandropinzaawo neneevaamu nenyimiriza emmotoka y'amagye nga where are you coming from nenga nva ku presidential debate ku Serena n'omuzindaalo nti nabadde nagwo misana ogenda wa Gaba tukusobola bbunga awo nentamba n'ekizindaalo kati awo tibamanyi ngamba nti bakugwa semwogere tebandintute. See the army ekusanze mu district nekuwa lift because one we should commend yes nti ono mpolisi awadde civilians lift. Do you think it is a commendation? We should commend kakati ebisigadde bya colors byammwe. Okay, when do they serve diwe bawako Kyagulanyi now for tell the IGP bolisanga n'abalala abanupu nga nabo nga bali stranded obawanga ko lift. Anyway, what about you? Because you cannot begin condemning on a serious note. I don't think it's a good gesture. Magara driver bamugobe. What do you want? Mwabajude tima. Neda. Bwegamba police ona wosanga omuntu nga ali stranded ngo wadovuga mwe lift. Natures in your heart of hearts now okiriza nti no they were stranded. I have ever been stranded and given a lift. Of you are wali warm kino kyabadde kibinja nafuna ko lift bano bonna babadde how come ndi bona Ugandans excited why ize singo gamba police bwosisingananga aba munyagwa nabo nga batambula nga bakoye ngo sobola ko lift bawe because they are not enemies. What police ayinza okufuna ekizibu nga akoze ekyo kiriwa nga wada Kyagulanyi. Instead of condemning this, encourage them. Bolisanga abana mugongo abagenda okulamaga bawe lift. Bosanga aba DP nabo nga babadde batambana bakusaba lift gibawe. You get if it is about giving lifts to civilians. Okay. Don't condemn, encourage yes, to extend the gesture to others. Which nalabye ku TV incidences bili. Zili ku topic jembada introducing yes. Bobi Wine yadde mu North nga ina walina okuba rally ngolwadde waliwo emmotoka waliwo abapolisi waliwo amagye kati nga waliwo n'abali uniform ezifaanagana n'ez'amagye naye nga si bajaasi bakutte n'ebipande ebya President Museveni nga balemesa Kyagulanyi okukola ki okuyitawo kati poliisi negezaako okubagaana babaleke bakole ki bagende bano ne babasinza amaanyi era finally Bobi yasobodde kuba orale naye nga ina capacity egobawo bano abangi negenda awala poliisi neteekawo emmotoka ne mugaana okutuukawo ezo biri natakola ki nendaba incident emu Fort Portal nga waliwo district gyebakabawa nga abawagizi bayimiridde mu luguudo wakati bambadde uniform ya NRM nga bagamba tetuva wano twagala kwebaza president wa district yakola ki waliwo meniven eri mugende eyo nibagaa ti oba mututa tugaaniddewo nibagaanirawo president najja n'abawevingira ne balyoka bagenda eyo katase abapolisi gye balina ey'okutwala kuba NRM abawagizi abali mu yero ate tebagirina nakutuuka kukkiriza bakuberale naye abantu b'opposition bo abakyagulanyi bandikiriza okulinya emmotoka za poliisi bwe zibavuga ne zibatwala mu cells. Kisinziira naye nibo batabawa motoka ne babaleka ne batambula ne bagenda gye bakoze eki naye incident ezimu sanziringa ne laala ewedde ne balumba ne battamu n'omuntu. Okay, mbadde nkya introducing a topic n'oleta interruptions eyo mbadde nkugamba nti njagala tutunuulire trend y'akalulu engeri gye katambula mu campaigns. Kyagulanyi atandise okwambala bulletproofs nti obulamu buli matigga. Poliisi ekuba abantu tear gas erina n'abantu abattiddwe eyiganga. Then ekikulu ennyo ng'ebula wiiki emu rather omwezi gumu akakiiko k'ebyokulonda
kasabye supplementary, by the way twayogedde na ku supplementary budget, kasabye sente bagala kuleeta buuma biometric machines obugenda okukozesa okuteekamu ekinkumu okulaba oba ono mulonzi oba si mulonzi ng'ebula omwezi gumu. Bino byonna engeri campaign gye zitandika ne electoral commission engeri gye yeeteeseteeseemu biraga ki eri eggwanga gye tugenda mu maaso? Kisooka tunuulira supplementary budget. Parliament ekyalina budde buteesa ku issues ziruma abantu kati okujjako buli lwejja ennaku zeyakajja emirundi esatu. Mpozi mu debate yo njagala abannayuganda babuulire supplementary budget kyeki? Enyongereza budget. Kati mu mateeka enyongereza eyo ku budget eteekwa kuba nga waliwo ensonga aye tesukka bisatu ku kikumi, bitundu bisatu ku kikumi. Naye zino ezagize naddala zino ezisembyeyo zewawulidde kati oba oyita biometric voting babongedde 2.6 basabye bayisizza 2.68 vis-a-vis ezasooka over 200 ku issue emu. Tebanatubuulira nti buli twabugiza tebwawera naye olw'okuba bo balinamu ezaabwe 199 eza campaign bakiyisiriza wamu. Oyinza okukitwala, of course mulimu neza duplication systems billioni 2 oyinza okukitwala ng'abaana kyekyo bannayuganda kye bamenyeremenyere mu duplication systems kyeki nti duplication waliwo ebintu balina okuleeta nga tebimala in case nga balina okwongerako okola ki beetegekera eddala lumu. Okay. Kati ekyo kitwale ng'abaana abali ku ssomero babawa ebyokulya ne batandika okulyako mpola naye bamala nti bamaze ebibuuzo bagenda kuddayo enkya balina kibayita kirommo bali ebigagu byonna ebivunze ebikalu byebikola ki ku baana 10 ne kubaako abantu nga 15 abafunye ekirwadde. Kati nabano aba parliament bali ku kirommo bajja nakubayitayo omulundi oguddako bakole gundi endala bajja baga nti obuma butwaleeta tebulaba bulungi aye twagala kubeera ddala mu system eno tusabayo endala. Ekyo bannayuganda bakigumire nti akalulu kano kagenda kuba costly, kagenda kuleka eggwanga nga lyavu nga lyetaaga kwewola. Uno tulina mu kyeya emmere gitusuubira eyinza obutatuuka ng'ekuze, kitegeeza tugenda kumala obudde mu kalulu ke tumanyi ne results zaayo already nga tekatuyambye. So gwogamba nti akalulu kano kagenda kubeera kabbeeri eri w'omusolo. Yes. Results tuzimanyi wadde tunabagendamu. Kati in other words tetwandigenze mu kalulu kyogamba. Yes, bwoba nga omanyi ekintu kyo bakuyisa buyisa eri mmanju kuba gwe niwo bakulimba nti jangu leeta agenti wo ajja n'asayininga ne bamuwa form. Naye gwe ng'omuwandiisi nga sikulaba nkongo owandiise ng'ogaa nti tetugenda mu kalulu kano. Opinion yo n'ogiwandiika. Okuwandiika n'okwogera enjawulo tewali. Kakati otaddeyo bagenti bo babiri babaka bagamba be bateeka okubaawo abalala baddeyo wa abo babiri bwe babeerawo bokka nga tewabawadde kyankya diara forms zino zosayininga olwegulwenzo notusayiningirako emu ne bagimusanza. Siraji okimanyi bulungi nti polling stations zaffe enfunda mu Kampala ng'ogamba abantu baleme kuvaawo bonna be banaabeeraawo abalonzi abalala banaalonderawa etteeka lirikiriya. Yes. Bana babiri babeere ku polling station monitor ne bano ba presiding officer babeerawo ne police wa security. Naye gwe omulonzi osobola okuddayo eka bw'oba okomyewo tosukka mita 2 okuva ku ttebe eri. Gwe obufunda bw'ekifo si kikyo gwe oyagala kulyawo mulambo ki nalabye geno gundi kagati mugenda tewali toya niye agenti bagenze kweyamba anaddayo eka nga afunye ekizibu. So engeri gibadde babbira eri akalulu kati baagala katandikira wano ku station kuba lyo badde osigaza diara form ng'etaalinga 2 bwegenda ku district eyo tobeerayo abatono abagenda ku district bwekaflyinga ne kagenda ewa byabakama kayita mu bbanga tolinayo agent wakati wano byabakama ajja kwiga nti buno bukyaliwo mutuweemu eddakiika 4 tufune results endala okuva egindi naye ng'olwedde bakuziziseeyo ba MP kyona ayiseewo okyali mu ssanyu ng'eno aka president kakola ki kagenda. Kizibu nnyo okumanya ekintu nti omuntu yalidde ekintu okujjako nga
wabaddewo evidence taffe twalinanga omukazi nga baga omukazi musezi nga bamuyitanga Nasanga ng'abantu bamuwakanira naye lubalombanebbayaga bulijjo bagamba oli musezi kati guno si mukono gwa muntu omugye n'omu yabba ku kalulu aka ndoza 2016 yafuna ekizibu n'afuna ebbanja omusajja yali ebbanja ng'ali ku Uganda House ne bamuleeta mu kooti nga bagenda musiba emyezi 6 bali bamusasulire 1,500 buli lunaku n'ayombera mu bitayimbwa nze yabba akalulu ne musasula wendi president weeyo mu north ne mugamba waayi mpako gundi yali akyatandika okumpa interview ne bagamba nti aba prison obudde buweddeyo tumututte ajja kumulaba olulala nesala amagezi nezaba mukyala we ne munoonya antwala eruzira ngenda okutuuka eruzira nga yafunye communication kuba nali nkyogeddeko abantu ku mukutu nga bagenda kumusasulira enju eyo naye already yali alaze ensi nti y'omu kubakola ki ababba akalulu so ekyo weekiri nti akalulu omanyi agenda okuwanga ndi ku ntebe ennene kana akawansi simanyi naye waliwo bwe mmanyi nga nti mawo mukyala mawo yayinza obutawangula wano mu Kampala mawo ayinza utawangula kuba naye yenyini akaaba nti fe abakola cooperation ate alina ensimbyeko omuntu kakati abawangudde beba bayise mu shortcut nga bakozeseza abamafiya mu electoral commission bamugaa nti ono teyaleese mikolo sekikubo oyinza okugenda ne Rwashanda ono najjayo nasabayo fayiro abatakikoze ekyo ate ojja kubawera kuba bakyajja byabakama yagambye emisango gino gikyali mingi tuyinza nogiwulira nga n'okulonda kunaatera okukola ki okutuuka naye nabagamba gwe oba kuwaabira noonya kalulu tomanya oyinza okusinga n'okola ki n'ogenda oyinza okwetuulako ne batakusinga so ako gundi ono chairman ebintu byayogera si bibi kati ng'omuntu amagye ge gasooka okugamba nti tujja okulaba okukuuma akalulu kano naye kati bakugamba nti naawe ddayo eka abatuukiriza kyabali kyebakola ki naye nga etteeka alimanyi mulamuzi muki mukulu mugundiivu mu misango ng'ogyeko ogwa reepo ogwa Besigye ogwa Mulema nemubuuzaako guno ogutwalawo nti kakantungirire tolowooza nti bannabyabufuzi nabo mu ngeri omu oba endala balina obuzibu naddala abeesimbyewo because ojjukira bulungi petition eri eyaggwa eya president kooti erina ebintu reforms eyasaba tugize mu kalulu kano nga reforms ezo tezikoleddwa ng'ebimu ku ebyo mwemulugunya amaanyi aga electoral commission the presence y'amagye lwaki mwekkiriza okwetaba mu kalulu Mbabazi yali musajja yadde yawangulwa naye yawangula okuleetera Uganda recommendation Supreme Court okuleeta recommendation ezo era Supreme Court negamba muzikole nga emyaka 2 teginnaggwako ku 5 ne batagikola nevaayo Mau najja naga kati ekindeese ekimu ku bindeese kuleeta reforms natazireeta nevaayo muzira kisa Honorable Mpuuga n'agamba nti nzireese mujje tuziteeseeko n'ateeka olukiiko emunyonyo olwalimu ba stakeholders aba opposition ab'enjawulo principal we n'amugamba nti eyo si kyekizibu kyaffe kakati yatega amaggwa kati ge gamwambaza bulletproof senga bagenda mu reform as a group ne bagezaako okugyayo recommendation ezibayamba nti okulonda byabakama tukikolenga Kenya oba Judicial Service Commission ekireete abantu publicly ba debating nti oyo wano tasobola niwana asobola ekyo kyandibaddeko kaleko naye katolina bwokaaba nti bakutulugunya nga ate walwanyisa Mpuuga kukuleeta recommendation ezo already nawe ezikutulugunya okay webale nnyo ngenda genda ko mbulango batukomawo tugenda kukomawo ne Charles Promotion eddakiika 7 zezibuleko essaawa 5 tuli mu program gasimbagane ne bannamawulire Simon Peter Watch RDC namisindwa assistant RDC agamba nti yolole gye twalabye eya police ng'etwala abantu abadde bambadde uniform za NRM yabadde etwala abayimbi abadde bagenda okuba music mu band ku mukolo eyo tuveeyo Charles trend y'akalulu ogiraba ota 1986 the National Resistance Army Occupational Nakba captured power bibigambo bibakozesa bawamba obuyinza bwali bwani
yaliko mu kiseera ekyo kale obw'abantu naye tebabujja ku bantu kubanga oli teyali elected. Agambe we captured power from the wrong hands. We captured power. Now then two never call legal notice number 1 1986. Nga legal notice number 1 1986 ekyusa constitution ya 1997. In other words, the National Resistance Army amended the constitution without using the constitution. Because tewali mukulu Museveni ngeri yasobola okufuuka president within 1967 constitution. Right? Kakati nali mu lukiiko olwo olwasiye 1986 olwajjawo 1967 constitution. Ekitegeeza since 1986 okuva 86 okutuuka 95 twali tutambulira mu constitution ya 67 naye amended by a legal notice. Yes, tuli wamu ondoza tuli wamu because abantu bandyagadde okumanya who tabled the legal notice mu NRC. No, the NRA issued issued 1981 1986 legal notice. Legal notice kiwandiiko tufulumiza ekiwandiiko ekino ekiwandiiko kijjawo engeri gye mulonda president ne kijjawo engeri gye mulonda parliament ne kijjawo engeri gye mulonda bino kakati president ajja kufuuka ono parliament NRC you get it? Naye 1967 constitution yasigalawo okutuuka we twagijjirawo in 1995. Yes. Question erintu oba twali tulina obuyinza nga tetubiina is for another day. Kakati the National Resistance Army Occupational Nakba negamba neyewa to promise nesuubiza itandatuuka negamba nti ejja kuddiza neyeyama okuddiza obuyinza mu bantu. Okweyama mu Luzungu is what? To undertake, yes, to undertake. Okuddiza obuyinza eri abantu mu myaka ena. Myaka ena was 1990. Kakati the National Resistance Army Occupational Nakba yali ekoze wingi yayo ya National Resistance Council gyava nayo mu nsiko kyeyakola kulondesa akalulu aka RC the Resistance Councils akakiza Besigye okugaziya council eri so gamba nti yalonda parliament bano ne bafuula ba member yalonda bano okugaziya. That's very, very important. In other words, yasigala nga eri National Resistance Council ey'ensiko only that Abannayuganda babawamu ebifo ku byalo kugaziya. That is LC. The purpose ebyalo was to make structures as in alonda because kali kalulu ka indirect nga bakozesa colleges, the Resistance Council colleges. So mu 1990 I think emyaka ena bwe gwayo gye bali ba promises okutuddiza obuyinza ne beeyongera emyaka emirala 5 etano. Okay. Yes. Naye nga tebayise mu kalulu. It's only ziri twawula ayalekulira sise mwogerere sise bana Kizito Sedamiano Lubega you are Democrat bo basigala. It's only ziri twawula gamba bwemanga mugamba mwali magala kutuddiza obuyinza bwaffe 1990 mu butuddize tuddeyo mu kalulu nogamba
motion ya Kiza Besigye ne Kanyayihamba ko Kanyayihamba then yali atone general ne Kiza Besigye the motion was there nga tweyongeddeyo naye nga tetuyise muki mukalulu the NRC extended them kati nga reason zebawa kukola constitution kati mbisere ebyo waliwo the Odochi commission the constitutional commission ya Odochi ngekunganya ebirowoozo the Odochi report the draft the constitutional draft getwa debating amusiye chenda mwetano so nkuletedde kino okulaga that waliwo debate waliwo process of transition kuva mu maje aga NRA okuddiza obuyinza abana Uganda. There was that debate, there was that process, right? And ndi mujulizi najirimu so nalengera ebyaliyo kati question therefore is in constitution je mwogerako siwe buyinza no in constitution je mwogerako eringe endagaano it's expression of will but question erinti oli ayali mu ndagaano eyo yali akitegeeza kozo yagamba mwe mukole ekiwandiiko engeri gye munaakozesa obuyinza bwammwe nga tubaddiza tugawo fine tukole ekiwandiiko naga okay mbali njagala kubayambako because wale bitanaba kutereera nakola amendments mbali njagala kubayambako bade tutanaba kutereera kimumu ebyo maje lyame professionalizing lyame okay ni myaka 5 negwa naga kale nsigaza myaka 5 eno yoka mujimpe ntereze biri ebirala nyambale ne ka nze nveewo mukoleki mwetegeka mwine jeddungi mwine institutions ennungi still ate nakola kinabikyusa kati question je nkuleetera therefore is nti obuyinza obwali bwakutuddizibwa kyenda obwali bwakutuddizibwa 95 tebwadda so tosobola kulonda nga toyina buyinza because you are not the sovereign. Omulimo gwa kalulu is to express the will of the sovereign. Kati will simanyi ngeri kyeta mu Luganda okwagala will no it's more than that. Obuyinza the will of God, the will of nga bwala byekiramu kiramo kyokola is your will. Oku nga buwandiyagadde ebintu bitambule kale manyi kirimu n'amaanyi kirimu n'obuyinza kirimu na it's my will nandiyagadde kibe bwekiti yes it's more or less like your law kyosazeewo it's your will kakati kino buno bulubandi badde bwakulaga ayina obuyinza the sovereign gwe wandiise nannyini yes because nabo mu nsiko bagambanga wananchi bayitanga abana Uganda nti be bananyini Uganda ate bo abali balwana bo baliki if you are calling me mwananchi ate goliki so nga ensi yaffe we are the sovereign nayo obuyinza bamwe tuwambye tubaddiza bananyini nsi batte babo tuddiza kakati ogamba munanyini nsi akole ekiramu note kiramu kufa but alaga okwagala kwe very okay kale tugendele ku ekyo because nagambe Uganda bigambe bijite birimu the nayanga atenga tayina buyinza so the sovereign kati is Mukulu Museveni bwaba yagadde okukigaziya mukatono ebeera family it's limited there so chovolaba so akawulukando baddeeri
Any meaning what? Oh, Kasitabe Teresa, there is stability. Kabaka wedde. We are just spectators because of Yinza Tebudanga. Now that debate, yeah, wedde more than 10 years ago, around 10 years ago. Twali to conclude the debate here. That tosobola kubeera n'akalulu akali free, fair and credible. Nga toyina state. The population of USA has the state. It's not Trump in a state. Trump is not the state. Twala luli yali tayagala ne Joe Biden alayire. Nenga tayina kya kukikolera. N'okulayira teyaliwo yatambula butambuzi. But Joe Biden tebandiyagale n'Obama Trump abeere president, but they cannot do much because sibe bayina state. So the state mu USA kuze, it's a neutral habitat. Yegamba bananyini nsi basazeewo ki obumu the state, the army, the intelligence, etc tambula egenda n'ekyo bananyini nsi kye basazeewo nga tekyagala. Because tukuze like Pelosi speaker oyo mkyalo oyo yagala nze ngenda Taiwan. Amajene gamugamba naye tewandegenze China. Nze nkugambye I'm the speaker and I'm independent. I am going to Taiwan. Nze bera tebinkwatako. USA the army nga engeri yasazeewo ogenda ne bateekawo ebyombo. Kati China bw'oli omusajja mukasukire. Ochara enyonyi omukyala nekola ki negenda then China later nekasuka ebikompala ngekubi binnyanja olw'obusungu omukyala amaze okuvaayo, but USA yagoberera omukyala kyekoze eki the state sukanti yali ekyagala but yakola ki yakigoberera. So we don't have a neutral state. Why? Because Mukulu Museveni is fused with the state. Inabaza alina amaanyi mangi okusinga state. No, he's the state. Okay, he's the state. Ochiraba, if you waliwo Uganda is the head of state, ekitegeeza waliwo state. Okay, question. Lwaki Uganda eremereddwa okufuna state? No, we had that debate. Nga gamba kana akalulu therefore tuweetaaga nakukola ki? Bw'oba ogamba kukyusa nti Uganda ekyuke tosobola tewandyetaaze kagendamu naye bw'oba wakagendamu kati tambuliramu ekyo. Yes. Okiraba nga bwe they expanded the NRC. Yes, it was they were expanding the NRC. Kati bw'oyingiramu NRC eyakyenda oba oyingiddemu NRC okiraba olina ekigongole ne baani otambula nabo. Kati olaba Mukulu Museveni agamba tubejjeko because ne multipartyism tekomangawo. Ne mu report ya Kabwayi yali yaganibwa. No, tekomangawo mwakolera ofulana meyo ngega Museveni aga tubejjeko. You don't want to be in NRC. Mugende, you go. Abana Uganda bogamba mugende, you go. It was not that mugende go and organize differently from us, no. So that debate had been resolved. Kati waliwo yajjukiza Kyagulanyi nga Mukulu Museveni abaleese bakunga abantu kolaga nti Buganda naye eronze. Hey, you said elections, you've been in elections 5 times. And you now say democracy doesn't work. We believe it works. Sibigambo at Hotel Africana katakabirachi. You see, because others bali bamaze okukola conclusion nga bayize tekikola. Bw'ono very Babesije nga bagaye tekikola. Bonna Besije mukandi mwalimu wao it was a debate. It was a debate by the very sober minds. Naye nga debate eyeja with engagement. Nga batambula ne Mukulu Museveni baba debating okutuka twatuka kusenya ngamba no, if there are no reforms, right, akalulu tekabaawo. We reach that stage. Yes. Onajana gamba akalulu kakola.
akalulu kakola ki kakola fine n'akagendamu nekamukuba mbirabye akalulu tekakola ki tekakola sirikaddamu nga tebikyuse wuyaze and is pretending to be putting on bulletproofs. So which kind of election is that? Kogendamu nga toli sure you will live tomorrow. So that's why kizayo ku debate je nkugambye nga tuyingira bano nti the Almighty God of all creation aje those slaves in Egypt who were slaves of sin, wickedness, na abajayo abalese mudungu waluja abatwala byona bagambye ne bachukira idawo namugamba naye gwe wana watali migati awatali mazi lwacho tulese tufire wano tola bateri wali okay jetwali katonda wabuza Moses Mose nangache bangache bagambe yabawe emisota very poisonous snakes emisota in today jiru wano yabawe emisota nitandiko kubaboja and I want you to relate to today the Almighty God of all creation ngatagenda mu debate with the enslaved who are spiritually paralyzed nti tolerant freedom from sin singa obulungi emigate. He couldn't enter you that tayagala kuyingira mu debate yabawabu biki misota ate nabaga bayino okuwuliriza arayagala okuwona masilisen to go batere ko musota made of bronze ekifaananyi ky'omusota nga kikoleddwa mu bronze twanike obagambe bakitunule ko gugunabojja naye teyayimiriza musota. In other words, you had to listen to Moses to survive. Biblia fese bwegamba kakati we've reached at that crossroad that toyingira mu debate no bujega sagambye bajega no bujega but mama to say conclusion the election does not work right modo twetageri yemu exodus poisonous snakes learn through pain and death because there is a place we tugenda okukora 1995 constitution chola preamble away of our history manya history yafe ali mutabires bintu binyinye biri omwo obuwangwa bwa Luwero. It's a host of experience Uganda okutuka ku level kati debate eyo togiruvurugalinga. Why should you have an election nga kakufa? Why? Bakabanga purpose yako is to express the will of the people, of the will of the sovereign. Ate kulwachi kabera mokufa kabera mokufa because kali sire. So that debate is concluded. Maybe genuinely ababigenda mu tebana kubitegera but babitegera but bakusa they are liars. It's a deceit. Oloza yandi agadabo wagizibe okubanga batibwa wanga bafa. Yes. No. Yes. Ruachi. Yes. What is the benefit? The presidential candidate. Yakola conclusion. Insi engineer Kabanda ngamba. Engineer Kabanda, you know him? Oh wow. Yali PPS, Principal Private Secretary of President. Anga rumshana Jim tumumanyi. You know Jim, I'm talking to you as an elder. Yes. Jim mwezi mumanyi. Kakati nzo kufa kwa abantu ntunulira gwe. Sijja kutunulira oli because oli mumanyi. Obaka rukagano batekaganye please. Kiri mu ngalo zo kulanta abantu bakola kintu bafa. Chechimune ne geno mbuze yali chairperson yali electoral commissioner Western Uganda mu electoral commission Philip Idro. Ngandonkinga campaign zafe zatandika Rwenshama yaliwo zile Jimwezi because you know there were candidates meetings ngatambulira wamu nanga amayiro mshana ono ate akufuka MP ebiralo bina na ye China violence ata inokufuka ki MP kati it's something we have to live with kati kirieri joli to moderate because there is tomorrow and indeed tetwafiro abantu banji but we are going to lose very many people. Oba yali baba itamu baje ba convincing Antoli yangamba kakana abantu bali mukufa. So
So in other words, ogamba Kyagulanyi naye because you are the leader. You are the leader. You are the leader. I will give an example, and I've given it on some TV. Akulira security ya Katikiro. Katikiro wa Buganda. Mkulu Kutamayiga. Teeta wa Muganda. Kati boja ku gate Bulange. Nonga njagala kulaba Katikiro. Yakubuuza program. Ion program. Nonga siri ku program nengenda please oyunuko kuki ku program taddamu. Kati bwe yongerayo ajja kukuba bukubi. Now the debate is otano kumulangira katolaba nze ni mamba nedira kobe omutuba useturu tell him sentiment says why akonga nesa seddala. I will give another example. Wano about traffic abantu batomeranga nefujo aba traffic nga no mumba bakuba ku traffic kunguda kuyimiza no mukuba kati babatera kochi owe mundu mutera kumulaba avera ko kakati go joyimirize moloka ojemu omuggo utandika okuba wa traffic okusinganya abakyala abakuyimbirize aga no check agala kola no bawonyimirize otya go fulume no omuggo omukube olabe ono mundu kyakukola. So oliwa abagambye as a candidate totwala abantu ku ngudo ayiza kwa mchamo tu olaba deploying mundu okugana genda ku ngudo nongamba nze ntera kubateka ku ngudo sho expecting siraja ayagala kuwa information okubanga okuliza security ya Katikiro tuteko kuba Muganda kituufu olumu waliwo omukolo ekibuli ng'akulira security ya Katikiro Muganda kati nga waliwo ne Jeno ngali ayambadde ekiteeteeyi kimajaayaaya bwekityo tasobola kumutegeera nti Jeno akulira security ya Katikiro n'abamugamba emmundu zikoma wano nga bagenda kibuli nti nze ndi ku Katikiro sisobola kuteeka wano mundu yange ate olwomba nkuuma ki Jeno oyo n'amukuba oluyi. Ani yakuuma? Jeno yakuba akulira security ya Katikiro oluyi. Jeno oyo yenna Lweiso agenda okwetegereza nga tategedde ani amukubye oluyi nebamugamba nga bano bagamba afande tukole tutya mumugyeko mundu tujja kufuna aliplacinga security yani niyo mukulu yasigala mu station. So waliwo ebintu byotazanyira muki mu nsonga ezo. About the general? No. Area kuira security ya Katikiro yali captain in the UPDF army. Yakuba oluyi yali retired general. Yakubani? Yakuba akulira security ya Katikiro. Why? Ngono Muganda nono Muganda gunga oli guba kuba Muganda nono akuba oluyi. I don't know why kuachi general Yakuba umuserikali kujemera biragiro bya security bamugaye emuntu tesukka wano. Who's gun? ya security ya security ya Katikiro ya kulira ya security ya Katikiro ngali bamugambye emundu ekomawo ku stay wano nyini. In other words, onagamba nti Meja na Lweiso yagamba nti emundu zinakoma tugambe ku gate. Yali agamba bandi bana abasirikale banne nga na Lweiso ali muleya ali kubibye tamutegeero kati ya intervening nga alaba onakuya ajemera amateeka gabano kwe kumukuboli amuteke mu line. I think the deployment ya ina issues. Yes. No. I don't have the detail, the operational role. Because na sikalo security ya Kabaka ngegenda Kyambogo eva side zechireka awo umusirikale ali kumuroka teyayoga nange just yampa bwisign just nyimirire fortunately namulaba ekirunyi nakola ki wamulaba namulaba ninyimirira kati singa samulaba ningenda maso forget about because nange nyina right of way ebyo gamba nti this one right of way ngani. No, I'm saying depending where you are going you can argue tomorrow kangeri jemba dentambula whatever the argument tu ono sign sijirabye you get na kuwe chance. So what is going to be the argument? You remember on musajja is a cultural leader
bagita cheyi kochi bwe yayingira mu convoy of the vice president bamukola ki ne bamukulula mutaka. It is the protocols za security. So mukalulu bwe as a leader go in a responsibility ku saving abantu kubagoberezibwa. Yes, more especially ng'omanyo oli gw'okwatagana naye naye wona abagamba mugire musobola tebamalako bali bameka ntwale 5 ekitegeezo omu ku kyalo mubatandikireko mukole ng'abayekera. This population tomanye ngeri gyegenda kureactinga. But I'm not saying nti bano bakyama kyo nakimaze dda namaze dda okukikulaga that you are not the sovereign. Kakati osazeewo okuyingira mu kalula akataliiwo. In other words, ogamba opposition headed by Kyagulanyi. There is no opposition. Kale bonna abavuganya President Museveni. Because isi Mukulu Museveni tewalina muvuganya. Because Mukulu Museveni ye kyayagala kyoyita okulonda is legitimacy. In other words, atekawo semblance ekintu ekifaanana ng'okulonda kimuwe credibility kimuwe legitimacy okusigala nga kakati therefore owayero bwamuwa 89 pase katabagala 9 aba afunye kyayita popular mandate over and above his historic mandate. Kakati gwe ate yeetaaga n'amuwakanya alabika amuwakanya mu parliament naye amweta kulaga nti mu Uganda that's also part of legitimacy. Yes. Kakati gwe bw'ojja n'okayingira muntu omuwakanya naawe akwetaaga yaga aseetaaga babiri ng'ebya Tanzania neetaaga bangi neetaaga akota ijja kumala nabo babeeremu akota mubawaako kimwe kyakana because teeka ligamba ky'okukyusa kulonda speaker kulonda ki 2/3 tubayina kati ebisigale ne mbawa n'abateerako ne ka sugar coating akasente akalungi ebine bagira give them you see because he needs legitimacy, so even by participation owomuwagira mpozi Siraj bwega yaliko opposition njagala kubuuza kibuuzo yavayo okay whatever joli Charles kyatugamba nti all Museveni kyeyetaaga is legitimacy. Okubeerawo process erabikanga eraga democracy. Aba opposition bakyali beebafu nnyo nti tebakiraba ekyo. Actually oluusi bavudde ne mu kwebaka ne bafuluuta kakati tunuulira trend. Uganda is a problem bweba opposition. Tunuulira trend ya turnout gundi voter turn up 1916 twali 1916 1926 rather 96 yes. Twali 72 voter turnout which was good. Bwe twajja muguddako 2 netubeera 70 2 nezikutuka 26 nezibeera 69 2 nezikutuka. Last election twali 59 ezo 10 plus nezikutuka. Ngoza tugenda kulinnya nga president akugambye presidential candidate akugambye nti kana kalulu akogedde kulale nga nnya kano ke kasemba yiwo takola kino omusukisa gonna gukoze iki guweddeyo. Ekyokubiri akugambye nti bantrailinga nga bakozesa 20 billion daily which is not verified. That is an allegation. 20 billion zibakozesa okukola ki okuntrailinga. Nakugamba nti kakati waliwo rale gye yabaddeko nga waliwo omusajja alina kitooyi ky'epapaali kiringa emmundu ennene atudde ku roof kati n'agamba nti rale yo nayogerako n'agamba nti vo wano ng'omuyeekera ddayo ng'omuyeekera tambula ng'omuyeekera kola ng'omuyeekera. Bajeno babiri nga bali retired bavudde n'agamba nti fe abagendako mu nsiko we need an explanation from Bobi Wine. Gino na Royce ne Gino Sejusa nalabye ne Magezi Chris Magezi. Kakati Museveni wagamba mu 80 agamba mutubaka tugenda mu nsiko. That was a straight statement. Kati wanaganje tambula ng'omuyeekera yogera ng'omuyeekera mu time gye bakomerezaawo gye no court martial. You need to be very
careful about that. Naye ekyo si kyekikulu. Ekikulu kiri sente zitwonoonedde wano okuva mu 1996 zaali just 18 billion. Omwaka ogwo nze nalyako miliyoni 4 mu kalulu. Simanyi bazaali mu bajeti yazo sente. Ng'oziryangaani? Emu twagirya wano Colin Hotel. Minister of Finance then yali Nkanji. Twalina workshop ya nnaku 3. Olunaku lwaggulawo n'agamba nti nina gye ndaga ne package yammwe nze njirina. Njagala mu compacting bimugenda okusoma mu lunaku lumu. Muddeyo oba musule wano. Nze siriiwo sijja kugiggalawo. Njiggulawo era njiggalawo. Musazeewo ki nti bazituwe lumu. Twazirya mu lunaku lumu. Eyokubiri ne tuwandiika mu katabo ka Shariati nti Akabwai yasoma byoya byanswa e Dar es Salaam. Yali interim electoral chairman. Ne bampita ku Friday ku electoral commission. Onaina commissioner gwayogedde ku Philip Idro. Twanga abakuyita ne ngamba kanayo nti Friday no okukuyita ku Friday bagenda kutta ku Monday. Nyanze ndowooza nti batuyisira ki? Wentuuka ewa Idro n'angamba jangu nantwale wa Akabwai. This is the man. Nambuuza wasomye byoya byanswa? Nati ansinza nabiwandiise. Wote tetwalanga na byline ku Shariati. N'ayombayomba mawo dakika 10 naga si kyendi kuyisizza ekisolo president yakubyeyo laali. Kakati tubadde wano ne debate Mutagamba Bidandisali no yali akwira Wemakeera yali akwira gundi za Kiyonga ne Hussein Kyanjo nga ye manager wono candidate wa Jema. Baganyi nti eyo guni nfumbi yeteri buyekera. We need you as a team mu verifying oba kituufu mujja genda ne electoral commission lawyer wabano ne chairman wa DP mu Kampala ne naawe nze bangamba Mutagamba yannonda ne wa BBC mu verifying. Kabwai nangamba ino okuva wano saawa 9 kutuuka wano saawa 9 ogwekyo ne muganzi sina na yadda akagaali sobola kutambula kiro. Aga no Idro agenda kukolako. Idro n'atutwala nampa million 2 cash. Nagamba iriye munga mumaze okukola ki okomawo. So the million nyai tukade story frank. Kati otutuuke ni batulaga abayekera ekomera libasibya abantu ne badduka basibe abamu nga beekomezaawo nga bagamba ffe tubale tusobola kubeera ne batulaga n'abayekera amalaalo ge bakoze eki ge baziseemu abantu. Kati omwami omu yali chairman wa DP n'andaba nampita naye nga ate tuli ku guided tour nalina gendako mu shortcut ogenda omula nangamba nze nsula ku Kalineeyi bw'oba ojja kusula wano nja kubuulira ekituufu ku bintu ebyo. Nava ku hoteri gye twasula nenfuna boda nenzirayo kuba sente nazirina ne basimula entaana nga mulimu bigogo temuli bafu. Nensayininga report ya lawyer gye twasayininga bwe yamala okonkomyawo nampa ne balance wange nenkola minority report nenjiwako oyo Kibirige Kyanjo delete Mutagamba no ne Bidandi ngandaga nti egundi yali kati omusajja nambuuza gwe yagala kungobya eyo minority wagikoze dinga tamanyi nafulumyemu nenkola ki nenkomyawo. Kati zino zolaba budget ne bakuteera konti eno duplicate system zinza okubanga za kugabira ku bintu ebyo bakutrailinga police naye wano bakulaze kirala naye so esente ezigenda okufuluma omuntu omusolo yagenda okuganyulwa omu kubanga n'omuntu agambye nti ne bwe tunawangula 98% bayakamata ajja tulangirira. Abamaze okukolaga nti oli ajja kubba oba ajja kuwangula naye nga yagenda okusigala nga ki ye president. Okay, Charles nga nzijeewo naye ngenda kusooka kuva mu Bulango. Siraje kyatulaze nti okuva mu 1996 bwe twagenda mu kalulu voter turnout ebadde ejja ate nga sente zigenda nyingi tuli mu biliyoni 8 naye twali ku 2. Yes. Gatako bino ebitaano bagenda okwongeramu ogatteko election za LC1 ezitanaba kubeera budgeted for tugenda mu trillion. Voter turnout ebadde ejja ekendeera. In other words, Bannayuganda bazze bakizuula nti really oba oli awakalulu tekasobola kukyusa bukulembeze. Naye ate abo abakulembera be bawagira balaga nti things can change. Kiva kuki Bannayuganda okuba nti ebintu babiraba bulala n'ababakulembera babiraba bulala. Kati sooke tuve mu Bulango otwanukule ku nsonga eyo.
Kibula 29 tumalize program ya feno tuli program Kasimba gane ne bana mawulire Charles Romshana ne Siraji Lubwama Charles okusinzira ku statistics Siraji zatuwadde voter turnout okubanti zigenda zi reducing from 1996 okutuusa kati ziringe ziraga nti bana Uganda bakizudde nti akalulu not necessarily kasobola okuleeta changes mu ggwanga naye ate ababakulembera nga baagala okulondebwa balinga batannakiraba ekyo. What is the benefit bali gye balaba bannansi gye batalaba? See, we are dealing with a lie. Obulimba. Chobalaba oyino obulimba one obuyine mundu. The armed lie. The armed lie ye mirambo jiwaraba ku Lake Victoria twajiraba kakati oliaja nakugamba ene mirambo bwetu we yajja kiriza ekyo and it's armed because ekyo kiva mu mundu so no kikiriza ndio kutambula n'ekyo nawe muti bagana kukirowozaako but it's a lie, it's there. And but it's a regional lie. Chobalaba kituse ku level kiyingidde mu America ikizibu ikiri yawo because zakwante tukidiscuss yenze but sira yakikoze ko review ye Trump agamba mwabalwana abatingana muyimirize tukole business endagano kyeyagamba because beyamaze okusenda Rwanda beyamaze okusenda gano ne DRC naye nakola endagaano ne company ekiri ne mu ndagaano it's even in the agreement. Trump baga naye sigenda kufulumya solution eki amu sigenda kuleta abaserikale muyimirize tukole business tuti sule katena baga bone basayininga tuyimiriza but the next day emuru netandikira okuvuga. Yes, I saw reports. You know the fighting is very heavy with heavy weaponry. You know what this buli oma badali imba munne you get byamfuna bibitawani bagadi balimba no kutuula buli oma badali imba munne it's a lie. So we live with that kat waliwo an operating lie eri wano mbyo bufuzi ya Uganda. The first lie ya abali ne mukulu Museveni abali ne mukulu Museveni bandi mulese n'alaba obunyivu obuli mu Western Uganda which is his base area. Because omukulembeze ate ku myaka gye kyandibadde kirungi n'alaba n'awuliriza mu amazima gali ku ground. Isibubi nawe otuukeeka kiba kirungi n'omanya omwana teyalidde and the reason is tewabaddeewo mmere tewabaddeewo sente zakugula mmere atalista amazima n'ogamanya oba weewola oba nawe omwana mulwale ne bakubulira amazima instead of oli okulaba nti toyina sente n'atakubulira amazima nti mwana mulwadde nadde tumukoyeza kakati bano baleeta abantu ne baba stage managing bali awo ne babayigiriza n'engeri gye banayimba n'engeri gye banalaga okusanyuka naye nga bakikola ku mukadde ate nga bakikola abaana be. But I can tell you nti rallies mu 7 zakola rally ye Rukungiri nga Rukungiri gye mmanyi tayina wasobola kuteeka abawagizi be. Right. There is no space. Akasawa ka Rukungiri. You're talking about one rally mu Rukungiri. Nebo government structures stuke. Toyina wakola ki? Toyina wo. But Rukungiri is also predominantly an opposition. No. That's incorrect. Because bobanga kiza besije java. Naye almost buna. Oba busatu nga Museveni yawangula. It's only once Besije wasembayo that he went above 50%. So I think oli Besije jakola ki? Java. Java. You really see it Museveni was. But me I'm talking about nti
rallying abantu bazze, and I'm talking about radius ya kilometer 10 because tutambula bulijjo kilometer 10 tulesa amenvu tulesa ky'abantu basobola mu trading center. Singa nti population yali yakusituka nejja kumulaga obuwagizi tebayinawo babeera ate twakikolanga ku lw'obote. Obote luyasembayo okujja Lukunjiri, we were too many and I was there. I even remember waliwo Museveni lweyajja I think that was 96 elections. Yes, 96 elections yalimwa he almost failed to enter Lukunjiri. Nga population yamanyi nyo natunulira brigade yamwe. He was still popular. And I'm talking about enthusiasm ya population. I'm talking about njogera ku response ya population. Okay. But kakati lero olina okusomba wambaza uniform then otekewa abayimbi then obalaga engeri gye banayimba naye nga muli bamunda mulimba abakadde. Kyandabadde kirungi n'asinkana population nga bweri n'amanya ekizibu ki. You get? Because bwate wanangonjola ensonga zaabwe. Then ate n'obeerawo n'obulimbo, so obulimbo bondoza butegedde. Ate n'obeerawo n'obulimbo. Naye nga ayagala okugonjoola ensonga zaabwe. That's a different matter. Okay. Sisobola kuyingira mu mind that being speculative. Njagala nkulaga kyendaba ekiri kyo. Because yayina obuyinza, yayina ebyokukola. Oyinza kwanga olowooza kye twetaaga ku ground izirise nga kyo kirala. That's why you see once in a while MP omuntu gwe bafuna is a journalist. Agamba nti abantu bazaalira ku lubalaza. Nawe experience ogiina nga COVID ekutta naye ng'oli ku lubalaza. So you know what lubalaza means. Yeah. When you are actually supposed to be an ICU patient. Nabakuteeka ku lubalaza. So olumanyi ate nga mulago. Yes, national referral. Kakati nde nobeerawo n'obulimbo obulala. Obulimbo ababagamba nti tuwakanya ate nga tebawakanya to be in opposition when actually it's not opposition when it is welfare. Olangama kati netaaga yetaamu emu male project ya hoteli yange. Yes, so batufuna mbufunyi olanga mbulayo netaamu bwenfuna taamu eno nemala hoteli yange. Ne bwendo tayalinga because tamu zenyinayo ekitegeeza gratuity nja kuba nfuna bwenziti you're reducing our opposition politicians onangamba to just personal benefits ngutagedde ayinza okubanga yali one potato is a friend atoyagala nkolere scan yabona waliwo omulala nga mulwadde onanga kwakitova mu kalulu nagamba naye nga nfulumiza sente nyingi and you're talking about life. Naye wabeera ku radio it's about the people. That's a lie. I'm talking about a lie. You get it? So noona agamba nti awakanya mukulu Museveni ku lw'ekibi ekiriwo, which is true. Because nga bwe ngambye opposition ya mukulu Museveni, what you call political dissent, mu Western Uganda esinga anywhere else. That I know for a fact. But tekitegeeza ate bw'agazi bw'aba muwakanya. No. You go in the villages of Western Uganda, n'osanga ng'abantu balina genuine issues, right? And they are discontented. Naye tebalabanga muntu. Naye ekyo tekitegeeza nti gwaze ng'agamba mukulu Museveni oli mu biku bino bajja kukwagala. Because bakutunula ne balaba obulimba obujjudde mu ggwe. In other words, you reach Kanungu no bagamba temwina dwaliro nja kulireeta abaana bamwe nja kubaweereza buli mwana eji ne bakutulira ne baseka because bamanyi n'enkoko ezinalekolamba ezinabika amajago teziriwo you have not even resolved it. You get it? Bakulaba no gamba buli omanja kusomera bwerere buli musika ngenda kumuwa milioni emu nja kumuwa milioni 10 shora ziyayi omuntu wekyala kuwenga ngulizo olagenda kuzijjawa because abantu banukula ba bishop kuzi wafe kulumbe mfuna yo mutamivu na yanukula bishop raga olimba
ngagamba nange ekyasono sukali ngene sukali muisire naye abadde atera kukyalira nyamwandu ono yabadde amuyamba naye nga bamanyi nyamwandu bawe yafasirimu is literally telling the bishop gwandi kulwaki tobereka otayagala kutuwulira amazima nti afudde sirimu gubireke fe tumanyi gwabadde atera okukyalira so Bulimba, you are dealing with a lie. But tekitegeeza nti nze Rw'omushana saagala Museveni ng'omuntu. You get? Yes. At a personal level. Njagala Museveni ngaki? Ng'omuntu. He has never offended me. Tali kyanyikoza yampa kuno mulimu. I did it with you as him as a great president ngantwala ng'omwana. So I have no issue. Honestly, I have no issue nachi naye but tekitegeeza nsina discontent. So tuyamba tutya bannayuganda okufuna ebizibu byabwe okuggwawo under these lies ez'abantu ababalima nti bali on their side nono omuntu akimanyi nti bali bubi naye n'atabayamba. Tewali kizibu ekikuleetera okufa ekisobola okuggwawo mu Bulimba. No. Why we say we are a general ekizibu kya society kijibwawo society. So kati akaveera tetusobola kajjawo nga fena tetukalabye nti mulabe. You get environment mere by the let me tell you Mukulu Museveni ne government tebayina capacity erisa Kampala for a week. So there has to be food. Naye gwe njagala wayitewo week ng'abantu 3 days ng'abantu bafunye emmere olabe. Bino yogerako government okugwa it becomes a different story. Simanyi oba ontegeera. Kakati ekyo wetugamba yebayimira nagamba buli omu ngenda kumuwa emmere yabwere bubeera Bulimba. Naye bayimira nagamba buli omuntu mu government ekuwe support tulime and we produce food to feed our children. Gabeera maziba. Ye PDM. No, forget about intervention terminals. Amazima gali nti kwogenda okunoonya emmere. That is also truth. Amazima gali nti waliwo bridges eyo mu byalo ze mulina okwekolera. Edda n'abantu bazimbanga amasomero what you call bulungi bwansi. Waliwo tulina okukola ki tokwera mu compound yo primary health care tonga tona bakwogera ku malwaliro. How many times do you wash your hands? So it is a collective effort. So that is the truth. Naye bwemba njagala kukuzanyira bwemba njagala because there is that artificial love. That artificial love nenkolaga byonna nja kubikukolera gwe kikyononda ebirala bindekere. That's a lie. Our survival as a species for okukola okubaawo tulina okukola tulina okutuyana but abantu tebagala mazima. That's why you see Mukulu Museveni ajja kubeera mu Eastern Uganda aga muve mu ntobazi. Temujja kubeera muki? Mu ntobazi. Kyagala nagenda bagamba nze we mfukira president mugenda kuddayo mu ntobazi mulime. A very silly lie. Because that's obusibu kulembeze. Naye okubuulira abantu nga obayina okulimira wokka mu ntobazi sigenda kubakiriza kuddayo gegabeera amazima. Ate ekiwonya abantu. Ekiwonya abantu mazima. As we speak right now, between the Vinyam Kampala to Vina Mazaya, where? Yeah. Yes, because it's got to see in challenges. But you know, Wajita. Because all our refuse to Jitwarayo. And it is costed to purify it. To purify it. Why? Because you've destroyed the swamps as purifying population. Yongera gaba, Timina toilets, Mlingana Favar, Shama, Kakati, but it is the water you want to drink. You get kataba olibu anga mukulembeza ono muveewo kati abantu baveewo balagibwa because you must lie to them. You see because we want a soft life, the soft life of a lie. So therefore voter turn up is not about politics. No, it's disgruntlement. It's no nabaja. It's not about politics. Because nga bwe nkugambye tosobola kwesimba ne government
ne state ya mukulu Museveni ngoga onteresi ntogenze Rukunjiri no isamu rale no lowoza nturukunjiri ja kumanya. It's possible. Ni ogenda ku radio by the population eri ku radio is small. You get churches are very corrupt. Izana barezi twala messages. Tebasobora kuwa platform ngatogenda kuba wasende. Bagala ne handouts. Antinga they are very corrupt. Ate kate churches those are fear dala. Those ones abasubule erinya ya Jesus Christ. For them they are extremely they are graveyard dead. So churches how about anyway religious gamba religious. You can go churches emmanyi. Because both Protestant and Catholic you are giving an impression into the other sections and can you get kuzemmanyi because we are the same ku the other religious good dominations Bango Nagama churches is really extremely corrupt. How about the mosques and the corruption of religious institutions ozirabira mukulonda kuno yabaka byayogera byonna yo nange temusonda temukola ki ekyo Katonda yakiteekawo nga abantu balina okusonda naye ati basonze batya kwakati bagamba nti kati tuzimba kati esinzizo lino tulimale mu bbanga bweriti munabyabufuzi n'agamba nti nzize kuteekawo kino ng'omugaano ogamba otya nti ssaawa zino tojja kuwaayoza kaba tojja kuwaayo kimu kya 10 because waliwo elections naye wabeerawo nze okulonda kwengoberedde okusinga wabaddewo ekiseera bayita ba radical pastors president abasanga n'abakutula abatali ba radical nabo ne bakolamu omulimu nti olabye abo bokka naffe tugenda kukola bwe tuti nayita other religious gundi n'abakolamu emirimu olabye sente zibadde zitambula mu PDM nga n'amasinzizo gajja olabye emmotoka ezibadde ziweebwa buli bishop alonda buli father alonda buli mufuti alondwa naye that is not the issue. Politics wa Uganda omukulu ayogedde ku bulimba obulabira Congo one nawe endagaano gye basayinize tunuulira factors biri nti M23 tewaliwo gye bagambye lino lijja neutralizinga naye nga waliwo abagibakinga kwaba abasayinize endagaano n'ebitundu bye bawamba babibalekedde waliwo ku ng'ekoleddwa M23 okuwamba mu July this year kiki ekyagiremesa tibamirisha abamu tibabategeezaako naye eyagikulira nesesekedi nga tamumanyi n'ateekawo ne 5 billion anamubuulira asasula aba M23 billion ezo tebazirya. That gentleman is still alive. Munnayuganda erizata ne UPDF yateekako obulango ku TV ezimu bannaye mujje tubasomesa ebyokulima tubawa obumyu tubawa ebinolo ne bumalako ebbanga n'abulawo 3 years back n'agenda akola omulimu mu bapastors n'abasoloozako ssente n'aziteekamu M23 neekuba neewamba ebyo ebitundu naye nga ali munnayuganda yava wano mu desertion nga alina omusango n'agenda South Sudan nga alinayo emisango n'agamba safe haven nina kubeera wali mu DRC naye nga tebamumanyi is a factor na wano mu Uganda byotasobola kumanya nti akalulu kano ke tulimu n'akaba abalodi mayor kaditaminingibwa babiliyoni ya 5 abali mu Uganda ne senior army officers ngoyinza okulonda obululu bwo nenga 30% yesalawo nti ono yagenda okuba mayor oba wa opposition oba waaki ate NRM yamanya nti tesobola kuyitawo mu Kampala inokola leaning n'omuntu yenna gwesobola okuyisaamu diiruze nazikola ki naziyisaamu so bino ebyokulimba biri everywhere nti opposition yakulimba kino ngenda kikola nenga tasobola kukola ki ne president yakulimba nti kino emyaka 4 ginnemini kino nja kikola nenga tasobola kukola ki kyovola abandi kati abantu batandise kusembera abali genuine nti nze n'olusunia lwange ndirawa nti byakusembera ku lusunia kyovola bakubagana luweero yonna nupu yagireera luli kati okudda waliwo embale kubagana abanupu balwana bokka nga bamanyi ono yalidde kati nange njagala ndye n'abantu bagamba nti kati oba kukuba muntu tulina omukuba tusembere ku lusunia it is not service delivery wabula kusembera ku lusunia ng'ate alolina ya manyani gwawa okutabula bano
mu FDC mpaddani mu NUP mpaddani mu DF mpaddani kati mugenda okujjano nga y'oluguudo mwalugaziyiza mweka. Okay, waliwo ensonga tujogeddeko naye just tugikoneko katono ensonga ya Tanzania. Tulaba nti European Union yalagidde president oba government ya Tanzania etemangu abasibe abakwatiddwa era nga nabyo byava mu kalulu abasibe abakwatibwa n'emirambo egiyinza okubanga gyawambibwa. Leero ndabye ekiwandiiko government kye yakoze ng'egamba nti no mutuleke systems zaffe n'akakiiko ke twateekawo okunoonyeza kasooke kakole muleke mutulagira ebintu ebyo. What are the chances nti okulonda kwa Uganda kuyinza obutavaamu mbeera gye tulaba oba gye twalaba mu Tanzania? Mukulu Museveni azaawo tuwoni azaalabula ngagamba entaana nzugule abo abagenda okulumba wamubuuziza lwakiteeka mukono waggulu n'omubuuza abagenda okulumba baliwa? Unfortunately sina we musanga but I would ask him. Nawana akuwulira oba abantu bebakuwulira. So in other words akugamba waliwo abagenda okukola ki? Okulumba. Yafunye intelligence oba speculation. It's fighting is going on. Where? Waliwo abagenda okulumba and mu Uganda wano waliwo abagenda nkugamba you see I wanted to machite ntya kukwangwiza kyolanga ebasi z'Abaganda otegere nti kiriroko because tuna ekiroko ky'Abaganda nkoko enganda n'omuzigo ogwente nagwo gw'Abaganda mubiyita mutya omuzigo gwente omuzigo gwente naffe bera bwe tubiyita gw'Abaganda tubiyita gw'Abaganda. So kati omuntu obuzungu kati obumukkiriza buzungu kijoka kimukkiriza nti buzungu kati banyagala nkikwangwize nga ntandikira ku statement ye mwe abagenda okulumba entaana because tuyina capacity takubuulira kiki kinaabaawo nga akwatagana nabo gwali wakati to bulijjo wano mbadde mbagamba gangs ne munvuma mujja kulaba ekizivaamu. So Tanzania ekyagiyamba kiri nti bo eri gye bali the state of Tanzania ne CCM bamazima gye bali they deal with their truth. So you are Tindlusu oli mu buyeekera right bakukutte ni organization tegenda genda mu bululu kati kyayamba nti population teyafanyu because tewafuna opportunity ate mobilizing a student population mukulumba security. It would have been worse because badiringa n'ekizibu kyodiringa nakyo Congo kyobalaba the Tanzania as a force the TPDF eri mu Congo mu ntale za Sake mweri Burundi is on the front line eri mu Congo erwana. So there is a lot of dynamic eri Congo Tanzania egitunulira. Now kati munda botandika okulaba civic grouping nga groupings because tosobola kubera Tanzania n'ogamba tewali order ndala order efulumye you go and operate like guerrillas. Bwe nanfa temunkabira naye mulwana nnyo omulambe gwange muntwalira agulye bwe kinagaana kugulya mumuliye tosobola kubyogera kadaala Tanzania because for them they deal with truth as truth. Mukulu Museveni deals with truth with deception because muyeekera akulaga nga atakulaba naye nga gayagala kukwabya njabya yakyekera. So bano babadde excited mu insurgency. I was analyzing the other day ku umbrella ku flag because oli abagamba mbegaseeko naye siri wammwe tetugenda kukozesa simbo yammwe
ne phrase a new Uganda is not theirs. Nkudiremu mpulira ne phrase a new Uganda si yawe. Ne choice of the flag is not theirs. Ne choice of the slogan protest vote si yawe. Byani naye mukulu muzayana mbalaba byani mbakola ki mbalaba kakati njagala because nze ntunulide one is armed kati ne bano nabo bagala kumwanukula kakati mwe tugenda okujja lessons is our future abalija they will be having a rich debate fair Luweero tena kuvayo bulungi kyobalaba mzee bidandesali nono munanka none mugenza ni bakolanga advert ku bwango bwa Luweero you remember yali presidential nolinake wekoledde instead of regulating history yavamu obwango bwa Luweero hips because namute abazikanga bakolanga threats ezinzo bachikozesanga mulina okutwagala ennyo oli aleta bino ate nga they were actors. So we as Uganda tewali gwobulira bolowooza bo baali basiru nabo baali baliyanga banywa nabo baali banga ba mu munimiro ugasanga oli mufu. Some families were actually wiped out. You get, but it's no longer an issue because memory affair is too small. But nafeka tubere those heaps of skulls maybe height yazo yejo kulaga abalijja nte ebintu ya public ebintu ya politics si bintu yetaga bulimba tebetaga mu kubizanyira mu mazima. Yes, we need both to players deal with about nadala bakuli all actors we need to deal with Siraje maliriza nawe ku nsonga ya Tanzania ne United Nations European Union threatening sanctions okutegeera olw'omushano olina okubanga olina third eye kriisi eryokusatu alina kyakonyeeko ekya flag nti si byabwe slogan si yabwe and I was asking byani naki evading alinga akulabula nti flag is now with a security threat. Because there is another flag. There is another flag coming. This is an introduction to another flag. Eja. Nenga sinerabira bali omulabi wange ali Cairo. Omulabi obo omuwulirizaho angoberera. Okay, kugoberera ne kufora zendala kuobeera. Yes. Aba interested bajja konda batoge babitufa ayagala ba carpenters abali senior baba 10 mukulu webale nyabatuliriza program ya february tubera tunabala okuwa nanyini somero tandika tamo nga toina stress ne Stanbic Flex Law